kigudde waani. Abantu babiri balumiziddwa bya nsusso mu kabenja kagudde Kawanda mu mayanja oluvannyuma lwa lole eri ku nnamba UBB 05 MC okutomeregana n'emmotoka ya buyonjo y'ekika kya RAV4. Abalumiziddwa tebategerekese mannya era ng'abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti akabenje kano kavudde ku mugoba wa RAV4 abadde agezaako kuwaganya atambulire wamu ne lukulula nene ebadde etisa obuwunga wamu ne maize branding edde Kawanda. Abadde abeeno abakampala addaluwe wafayita abadde ayingira kubo wayingidde nowarakionako yalesa accident kwagala okuyingirirako oli. Kyokka yo mmotoka ya RAV4 eviirira akabenje kano edduse oluvannyuma lw'akabenje okugwawo. Bulidde bibuga nekomawo gwe maali yaffe yawa emaze zeewo accident eno evudde abadde ayingireza motoka ddala ebadde eva olw'ekawempengedde Kawanda era abantu babiri be bakoseddwa mu kabenje kano. Omu ku bakoseddwa kitegerekese nga steeringi y'emmotoka emunyiza ekifuba ate ng'omulala amenyesa amagulu era nga bano bateekeddwa ku pikipiki wa poliisi obukoze nga ambyulensi ne baddusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. ali mu mbeera mbi nnyo nekugulu kwamenyesa nembizi kwamenyesa n'amagulu oli okugulu kwamenyesa twamutasiza nakugulu kwamenyesa bambi kitegeera oli mu mbeera mbi kubanga abaana ba bodaboda bagesako mutasano bamutwala ku ddwaliro nokola ekipoliisi negaana okitegeera kwekakala akasawano netugamba bo benyini bamwetwalire okumutwala. Abatuuze bavumiridde ekya poliisi okulwawo okutaasa abantu bano so nga ate bamu ku basooseewo naye ne batunula butunuzi. Omuntu emulabye neyimirira essaawa namba etambudde egenza basirikale be basoose wano abantu be bayambye omuntu neweewunye singa abadde tiyagasi singa tebatukubye abakulira poliisi mu kukubira omulanga bwe muba temusobola kukola medical facility ebimu mubireke. Ekirala bali eri bakuma kawunga fojja okuva mulamu bw'abantu lwaki bakuma kawunga ng'obulamu bw'abantu balesa mboko bakuma kawunga naye ng'obulamu bw'abantu babulese wano fojja okuva obulamu bw'abantu omuntu bagenda kuma kawunga kilo 8 lwaki bakola bwe batyo. Polisi ya Uganda ebyakola tebirimu bataase polisi ya Uganda wano bano era bagufudde mugano okwetwalira ku buwunga wamu ne maize brand okutuusa poliisi lweze okuva e Kawanda ng'ekulembeddwamu OC Raymond Odongo ne batangira. eyo motoka efunye accident nekyenjagala lwaki bagana bodaboda nga twali muyambi ono mubaddemu babiri. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Bona zibadde zimanyiza nekyenjagala batte bodaboda basajja okutaasa abantu